Right Reverend Enos Kitto Kagodo olw'ekisa kya Katonda omulabirizi bwa mukono obw'okutaano. Njagala kwebaza Katonda olw'okututuusa mu kiseera kino eky'amazuukira ga mukama waffe omwaka guno 2029. Twebaza Katonda atukuumye era akuumye abantu be okubayisa mu bigambo ebingi ebitusisinkana ng'abantu. Twebaza Katonda kubanga oyo ly'essuubi lyaffe era mukama tumwebaza olw'omwana we gwe yawaayo n'atufiirira olw'ebibi byaffe ffe tuleke tubeera abalamu ku lulwe. Okufa kwa mukama waffe ly'essuubi ly'omukkiriza. Senga kristo teyazaalibwa oba senga yazaalibwa n'atakkiriza kubonyaabonyezebwa na kuliibwamu lukwe n'okufa kwe yafa okw'ensonyi, senga tetuliiwo oba senga tuwe tuli, naye ensi yandibadde ntabangufu nnyo, kubanga tukkiriza nti okubeerawo kwa Yesu kukakkanyiza ebiruyi bingi. Abakyala bano abaagenda ku ntaana ne basanga nga taliimu, baali bagenze kunoonya ne mu ntaana nga taliiwo. Njagala kukubiriza abantu ba Katonda mwenna abali mu nsi yonna n'okusinga mu ggwanga lyaffe Uganda obutanoonyeza Katonda mu ntaana. Waliwo ebintu bingi ebitaliimu ssuubi by'otaddemu amaanyi mangi, naye ku nkomerero nga temuli kye tugenda kujjamu. Kakati akabonero ka Yesu okuva mu ntaana ate bane bajja okumunoonya nga taliimu, kabonero akatulaga nti waliwo abantu bangi tulina bye tunoonya naye nga temuli magoba, oba tunoonya bye twagala okulabako naye nga bwe tubinoonyeza tebiriiwo, naye nga tulowooza nga bikulu. Njagala kusaba Katonda atuyambe. Ennaku zino tulaba embeera nnyingi, abantu bangi banoonyeza obugagga ne balowooza ate okubunoonyeza nga mu mandwa, mu mayembe oba mu kusamira omwo temuliimu bugagga, ne bubaamu tebuliiko mukisa. Abantu bangi ennaku zino amaka gatabuse kubanga abantu balemeddwa okunoonya, ono anoonya emirembe ne bakola ebigambo ebitanyuma. Era ennaku zino olaba amaka mangi nga gatabuse, abalala abantu nga beekyaye, obukwawu bungi, okukyawa kungi, okwerekawo kungi, ebito bisoomooza bingi mu bulamu bwaffe. Naye mbategeeza nti essuubi lyaffe erisobola okuzza engulu ebyafa oba ebifudde liri mu mukama waffe Yesu Kristo. Manyi n'emirimu ennaku zino gidobonkanye, ekyomutawaana abamu emirimu egifudde, ate emifo ky'okulaba nga gitereera nga gifuna omukisa, ate bakola byawongo na kulowooza kubba na birala, kakati ku nkomerero ne batafuna mukisa. Naye asobola okuzzaawo ekifudde yoyo yafaako ate n'abeera omulamu, ye mukama waffe Yesu. Kale nno mbakubiriza abantu okwesiga Katonda yekka oyo abeera essuubi lyabwe, obulamu bwabwe oba obulamu bwaffe, ne ku nkomerero alyoka atuwa omukisa. Njagala kwogerako ku bigambo bino byensaba, njogedde ku kyamaka. Omwaka guno nsaba nnyo Katonda atuyambe Yesu abeere mu maka gaffe gafune emirembe, kubanga amaka y'ensibuko y'okulaakulana, y'ensibuko y'emirembe, y'ensibuko y'essanyu. Nsaba abantu amaka bafube okugatereeza. Nkubiriza abasajja bangi abandaba wano muganye okulongoosa amaka, muganye okulongoosa awaka, mbasaba mutereeze amaka. Amaka kigambo kikulu nnyo, mbakubiriza abantu mulowooze ekyamaka, kubanga tugenda ne tukola, naye oba okooye bw'okomawo ekiwummulo kirina kubeera maka, ate osobole okuddayo okole emirimu bulungi olunaku oluddako. Kakati bw'otankuula amaka go oba obeera mu maka nga tegatebenkedde, emirembe egya Katonda nagyo tegibaawo bulungi.
ale nsaba amaka gaterere nga bakubiriza amaka gafudde nsaba mukkirize Yesu agazuukize mutambulire wamu era abasajja mulekeraawo okuwasaawasa njala ennaku zino kyetaagisa nnyo omuntu okunyweza munno ne mutambula nga mulina essanyu amaka gammwe ate ne gabeera nga gaweesa ekitiibwa. Ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako eri eggwanga lyaffe bannange mulabe tuyise mu kiseera kino eky'ebbugumu eringi. Ffe tetutuuseeko bye tulabye Sudaani n'awalala. Katonda atwagadde ataddeko ekisa kye. Uganda esigadde ng'ekyali Pearl of Africa, ekkula lya Uganda lya Africa. Naye tugenda okulyettira ffe nnyini. Njagala kusaba abantu ba Katonda ate bankwate bulungi. Obukyafu buyitiridde. Bannange obulagajjavu obuteefaako buyitiridde. Nze ntambula Uganda yonna ennaku zino naye buli woogenda ekikwaniriza kaveera, ekikwaniriza bisaaniiko. Abakulembeze baffe tubasaba mutuyambe naye naffe ng'abatuuze twefeeko kubanga lwaki nze ntambula nemmenya kasooli nemmugyako ekikuta nempisa mu ddirisa n'ensuula mu luguudo. Ebyo bisaaniiko birekeraani. N'omala okunywa amazzi mu kaveera n'okasukawo okasuse. Obukyafu obuyitiridde bwabulabe nnyo mikwano gyange. Tugenda ensi okugittattanira ddala. Tinaakantu ge twali tukozesa olw'okufunamu ekyomugaso tugenda katta olw'obukyafu. Ekirala nkubiriza tuyise mu kanisa ya Uganda nga tutunuulira obutonde bw'ensi environment. Mbasaba nange twettanire okusimba emiti. Nsaba ku mazukiira ga mukama waffe gano buli muntu yenna awulira ebigambo bino simbayo omuti. Simbayo omuti. Mukama atuyambe emiti gino ginaakula senga abantu bonna tubatuuliriza bulungi nga tusimbye emiti. Tetujja kutuuka ku bibambulira bya musana kutwokya ne tubeeranga abali mu geyeena. Tusimbe emiti ate tugirabirire Mukama jatukola bulungi. Ate oba osobodde osimba omuti ogw'ekibala kubanga n'ebibala tubyetaaga ng'abantu mu bulamu bwaffe okubeera nga obulamu bulungi. So nsaba Katonda atuyambe okulaba nga tulwanyisa obukyafu era nze tugenda kuyisa olunaku era nsabye ekkanisa zaffe mukono diocese buli kkanisa efunayo olunaku lwa bulungi bwansi. Ng'olunaku olwo lwakukeera kugenda kukuŋŋaanya bisaaniiko kubiyoola ate tulabe nga tukyusa ku bibuga. Ebisaaniiko biringa ng'ebimuli buli wootuuka. Mukama atutaase. Nkubiriza ddala ng'oli wakaawo oli ku dduuka lyo saawako ku muddo ogukuli okumpi. Ensi yaffe tubeere nga tuginyumirwa nga tugiyonja. Ebya gavumenti etuyambe egyekwerere n'olubalaza bannange mu bikendeeze bannayuganda. Gavumenti erina weekoma naye twefeeko ne gavumenti gyene etusangira nga tulina tetukyusizaako ng'abantu mu bulamu bwaffe. Nziramu okukubiriza abannayuganda n'abantu ba Katonda bonna abakulembeze baffe bonna twettanire nnyo emirembe kubanga Yesu okufa kwe n'okubonaabona kwe yali atugulira mirembe. Ekyo tegirina muwendo, tegirina ssente gyonna gy'oyinza kuteekamu n'ogamba ngula emirembe. Osalawo obusazi ng'omukulembeze n'ogamba abantu bange babeere emirembe, mu maka mubeere emirembe, mu community zaffe oba bitundu byaffe gye tubeere buli muntu ng'ayagaliza munne emirembe. Ensi yaffe ejja kugenda mu maaso ng'erina emirembe. Kale mbaagaliza amazuukira ga mukama waffe agajjudde essanyu n'emirembe n'okusinga byonna okumanya nti Katonda oyo okufa kwe kwali kugula ffe kutuwa bulamu obutaggwaawo. Mukama abawe nnyo omukisa. Nga emyoga nga Paris Development programs PDM kakati programu ezo nnungi era nze nkubiriza abantu baffe bangi bazeenyigiremu. Naye byenzudde mu programu zino ez'okwekulaakulanya be bantu abalina okutuukiriza ekyokukola ate ne baba baluvu n'omululu mungi nnyo mu nsi yaffe. Kaakati oli ne bagaba bagenda muwa kakadde ate n'afuna 7,000 asatu galazeewo. So nga gaatuuka sente zajja nga za muntu oyo era nga alina ofuna sente ze. Njala kubiriza ku mitendera gyonna twabeerewo okulumirwa abalala
n'ekirala tubeere n'obumativu mu byonna, tubeere bamativu mu ebyo byonna Mukama byatwesigisizza okukola, kubanga otujja okugenda mu maaso ate tumanye nti obukulembeze buno oba ebifo bye tulimu ffenna buweereza. Nze nga ndi mu kkanisa ndi muweereza, ne LC ne local government ne government oba bonna buweereza Mukama bwatwesigisizza. Nze nkubiriza ekigambo kimu, twemale ate tubeere beesigwa mu ebyo Mukama byatuwadde, oba mu gavumenti oba mu ngeri endala zonna, tubeere nga tuyamba abantu baffe babeere nga bagenda mu maaso. Naye omuze gw'okwekusa si gwa bwa Katonda. Yesu yeerekereza byonna tulyoke tufunemu. Kale naawe Omunnayuganda nsawuleko kyeweerekereza ate omuntu omulala afunemu, Katonda affe alyoke aweebwe ekitiibwa. Gobererwa okukola bulungi bwa nsi. Tugenda kusooka kuteekateeka abaweereza baffe bonna, kakati tunaafulumya olunaku olwo alujja kuba lumu mu bulabirizi bwonna. Ng'obulabirizi obwo abakulisitaayo bavaayo ne bajja ku nguudo, abalina emmotoka ne baziwaayo, ffe tunanoloole zijja kuba nga ziyambako mu kulaba nga tukuŋŋaanya ebisaaniiko n'obuveera, ate n'okusomesa abantu baffe bamanye enkozesa babeere n'obuvunaanyizibwa mufo ky'okusumansamansa ebisaaniiko bwe batyo, ensi yaffe nerabika bubi ate n'obutonde bw'ensi ne bufa. So tujja kikwata mu ngeri efaana bwetyo. Naye nninda olukiiko lw'obulabirizi tugenda kubanga tubawa puroguramu yonna ejjudde. Akolanya tukubiriza abantu baffe kubanga twegatta wamu ne gavumenti n'obwakabaka bwaffe okulaba nga tutambuza omulimu gw'okulima emmwanyi, okusimba ebitooke n'okulunda enjuki nga engeri ennyangu ey'okwesitula. Njala kwebaza ekkanisa zaffe nnyingi zeenyigiddemu. Naffe ng'obulabirizi tumaze okusimba emmwanyi eka nga 20 n'ebitooke ate tukyasimba. Kakati tukubiriza neeyo era mwaka guno gye ngenda okuddako okulambula, ngenda kufuba okulaba nga nnambula projekiti zino okulaba nga gye ziri ate n'okuzzaamu abakulisitaayo amaanyi, kubanga kakati okulima tekyali kulima ng'omuntu atalina kyakukola. Kakati okulima gwafuuka mulimu, bizinesi y'amaanyi nnyo. Nsaba abantu bange, abantu ba Katonda, mwettanire okulima. Ate mulima temulima n'osimba n'okasukayo, labirira, teekako ebigimusa, baako ng'olaba ebintu byo nga bikula bulungi bwe tujja okufunamu, kubanga bwe tubeera n'emmere tubeera bagagga. Ate bwe tulima emmere nga tusobola n'okufunako bye tutundako, abaana baffe bafuna ebitabo ne bagenda ne basoma. So neegayiridde ekisa kya Katonda kibeere nga kitutwala mu maaso okulaba nga Mukama akola bulungi. Era nja kweta ensonga endala gye njagala okukubiriza y'abaana baffe mu masomero. Nkubiriza abazadde muliise abaana ate mubawe ebyetaago. Era sikkiriziganya na kya gavumenti kyegamba nti temuwaayo kantu konna, kubanga gavumenti tumanyidde ddala tennatuuka ku busobozi obuwaayo ebintu byonna essomero byetaaga. Amasomero gaffe mangi galabika bubi, geetaaga okuddabiriza. Abasomesa tebamala, kati akasente kana ka PTA we kaweebwayo bedi teacher ne bakakozesa bulungi basobola okufunayo ku basomesa abalala ne bawera. Ngenze mu masomero mangi agalina abasomesa 8, galina abaana 6, galina abaana 7. Kakati okujjako nga abazadde twegasse wamu, gavumenti tukoze bulungi, awo 8 basasulidde, naye naffe tusobola okugattako abalala ate n'abaana baffe ne balya emmere, abaana baffe ne balyoka beeyongera okukola obulungi. So mbasaba ekyo nakyo tukitwale nga kigambo kikulu nnyo, kubanga ebyenjigiriza nagwo omutima gwa nsi yaffe n'ekkanisa yaffe n'eggwanga. Mbasaba tukitwale nga kikulu nnyo. Abazadde asomera obwereere era asomera bwereere. So mbasaba tubeeko engeri gye tugattako omuwendo, abaana baffe baleme kusomera bwereere, basome nga bagenda kuba amakulu mu nsi yaffe.